Hasola yenna oba Kadaama yenna vidiyo eno nkusaba ogiwulirize bulungi. Gavumenti ya Uganda egenda kuteekawo omusolo ng'omusolo gugenda kusasulwa abakadaama ndowooza ne bassekadaama mugenda kutandika okusasula omusolo era nga buli mwaka mugenda kusasula akakadde kamu emitwalo 2 ezo za musolo. Gavumenti egamba mukola ssente mpitirivu ate nga tebafunamu kyokka mu abasinga okugivuma kakati nno baayisizza etteeka oba bagenda kuyisa etteeka mugenda kutandika okusasula omusolo. Njagala otunuulira abaana abo benkuteereddawo waggulu. Vidiyo eno erimu obubaka bwa mirundi 2. Abaana abo bakadaama era nga bali mawanga ga Saudi Arabia, balwadde, tebalina buyambi, tebalina bujjanjabi. Gavumenti eyagala kuteekawo omusolo naye abaana abo tebalina n'abajjanjaba. Tebalina abajjanjaba. Ne embassy eri Saudi Arabia ya Uganda tesobola kubadduukirira. Oyo ayambadde bbulu baamusudde mu ddwaliro. Oyo asibye ebiswayiri mulwadde wa nsigo. N'oli omulala naye mulwadde. Kati nga sinnaba kuba nti ate mbawa information endala yonna kansooke nkutuseeko abaana bano. N'oluvannyuma tukomewo. Vidiyo nkusaba ogimpireka like etambule tuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Nsaba buyambi nandese mu ddwaliro bansuddeyo busuuzi okuva lwe bandeese sirina kennaali wadde otuuzi twakunywa era bwe mundaba intonedde ndi wano mu ddwaliro Shemisi. Madamu Lidiane, Madamu Kwenje, balaba okuzifuuka nga muyamba abantu. Saba nange buyambi bwammwe. Ki ekikuluma? Mu kudwaliro bangamba kidini. Kidini ekuluma? Naye ngezezaako treatment gigaanye tewali kikyuka. Kati neetaaga okuddayo waka okuddamu okukola check-up kuba wano bya bbeeyi ate nga ssente baabazaako. Gyebaliko bannyabo ne bassebo newange si birungi badde njagala buli alaba vidiyo eno agyongereyo paka ku ekikwatako. Manya gange nze Namuwe Rebecca. MP wange naye bale Silivia Gomba, Women MP Gomba. Mwena buli alaba vidiyo eno agisharinge paka ku ekikwatako. Banteeka eno mu nnyumba Abawarabu naye nga mbadde bampisa bubi nga bantulugunya nga wenkomplaininga ofiisi zonna ey'eno n'eye Uganda. Kati paka gyo bwe nawulidde ng'obulamu mpulira tebukyasobola ne ŋŋamba njagala kudda waka. Bwe nabagambye okudda ewaka kati abeeyo ofiisi eyo abeeno kye bagamba kye bagenderako. Omusajja azantulugunya tebakkiriza kunkyusiza nju ne mbagamba munkyusirize enju maleko contract yammwe ne bagaana. Paka kati mpulira obulamu tebuli bulungi ne mbagamba kansire ewaka. Era ne baŋŋamba yogera ne mukamaawo akoze ku ofiisi. Bwe namugambye ndi mulwadde njagala kunongoosa kuzita waka kulongoosebwa ate obulwadde bwe nina ndabika nabufunidde wano. N'aŋŋamba ku Sande nkutwala at least okulongooseza eno naye nga tozze waka. Ate bazadde bange bagamba tebanongoosa
tebayimye tebantwala mu ddwaliro lyeno lyonna ate ofiisi zo bagamba bantwale ku ddwaliro kati tukole tutya embeera gye ndimu sinungi banange sinungi neegumiza biganye njagala kudda waka omukazi yanneesibyeko bantulugunya kyokka yannemera banange munyambe wamala kisa kya mukama gy'oli wonna osobola otuuka ku muzeeyi Museveni munyambe ofiisi yange yagaanye okunyamba munyambe baneerera olaba nvudde embeera sinungi obulamu bwange buli matiga munyambe. Kaakati gavumenti eyagala kuyisa tteeka ng'etteeka eryo eyagala okuyisa eyagala kutandika kuggyako bakadaama musolo ku ssente ze mukola e Saudi Arabia afuna 9 afuna akakadde afuna akamu 2 gavumenti egamba mulina okutandika okuwa omusolo jjukira muba mugenda musasula ssente nga mugenda muteekamu ssente zammwe era muteekamu buli kimu yo gavumenti egamba nti ssente ze mukola mpitirivu musanya okuddiza gavumenti simanyi kimwe kiki kye mugifunamu naye yeegamba mulina okuwa omusolo omuntu yenna atagenda kusasula musolo guno gavumenti gwegenda kuteekawo togenda kuddamu kutambula oba kufuluma ggwanga kitegeeza n'abatasasudde kakadde kamu emitwalo 2 omwaka oba ndowooza emitwalo 10 omwezi oba 12 weewati awo omwezi togenda kuddamu kufuluma Uganda mu bugenze kukola era bw'onaatuukanga ku kisaawe Entebbe ng'oggyayo paasipooti yo nga bagikebera nga balaba gundi tukubanja omwaka oggwere tewasasula musolo naye kigenda teekebwa ku bakadaama mwekka ndowooza ne bassekadaama naye okusinga bakadaama bagenda osinga okukosebwa mu nsonga eno lwaki vidiyo ze nsoose okukuteerako ez'abawala abo bakadaama balwadde kati buno obubaka budde eri gavumenti abaana bano tebandiganye okusasula musolo nga bwe mwagala bagusasule naye mwali mututteyo okutwala ku budde okubakyekingako ku biki bye bayitamu eyo ebweru gye babeera mwali mututte ku buvunaanyizibwa okubawa obuyambi singa baba basibiddwa mu makomera gye bali abamu bali mu malwaliro bataawa tebalina na ssente zibajjanjaba omwana gw'olabye ayambadde bbulu boosi we yamukutte n'amutwala mu ddwaliro nga mulwadde era boosi we yamututte mu ddwaliro yamuleseeyo aliwo ku lulwe era aliwo yekka omulala azimbye zimbi yenna mulwadde wa ensigo zaalwala kyokka ekisinga okuluma tebafuna buyambi na bujjanjabi kubanga amalwaliro ga bbeeyi e Saudi Arabia abala bali makomera gye bavundira baasibwa nga tebalina misango bagyetekekwako ebintu bakama baabwe Abawalabu nti babbye iyalingi ne babasiba gavumenti ya Uganda mwali mututekoko ku buvunaanyizibwa okugenda okuyamba abaana bano bafune obwenkanya ng'amawanga amalala njagala nkubuulire kino nti mu Saudi Arabia oba e Dubai teriiyo muntu akwate kubo n'asibibwa nga munnayuganda okugeza nga bano Abafiripayini simanyi abaki tebamala gateekebwa mu kkomera nga bannayuganda kubanga gavumenti zaabwe zikola amateeka bafa ku bantu baabwe nti abo bo ne bakera ku makya ne bateekako emisolo abaana bafuna mu gavumenti yaabwe ne Kadaama w'e Uganda mumbuulire kikye mwali muyambe Kadaama eyo gy'abonaabonera e Saudi tulabye abaana nga bafiira e Saudi Arabia juzi wantwalaba mu ddungu bakadaama nga babatta ne babasuula mu malungu naye teri n'omu yali avuddeyo kubalwanirira kati baagala bateekako musolo tebandiganye nze sandiganye kugusasula kubanga singa mubaako
bye mubayambako nga bo eyo gye bagenda maaso n'okuba nti ate bakolera. Yo gavumenti kyetaddewo egamba nti muvumirira nnyo gavumenti ate nga mugenda ne mukola, naye mumanyi bakaddama bano bye bayitamu. Olaba okusindika obusindisi ssente emitwalo akakadde kamu bakutema kumpa emitwalo 2 oba 15 naye ng'osindika busindisi. Kakati essaawa zino eno ataasasule musolo ogenda kuba nti togenda kuddamu kutambula kufuluma ggwanga kudda kugenda kukola. So gavumenti muteekewoko ku products ezigasa abaana bano oba bakadaama bano bwe muba mwagala okubafunamu, so si kukama bukami nte nga togiwadde biwata. Nammwe mubeere beneficial eri abantu bano nabo bafunemu. Bagambe nti akadaama waba afunye obuzibu agenda kukubira gavumenti omulanga emudduukirire. Naye omuntu ne bw'alwala tayinza kudduukirirwa, omuntu ne bw'afuna obuzibu tayinza kudduukirirwa. Lwaki? So obubaka buno bugenda eri gavumenti ya Uganda nti abaana bano babeetaaga nga nammwe mubeetaaga, nabo babeetaaga.